eno ey'obusiraamu eddiini entuufu mu maaso ga Allah ddiini ya busiraamu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe ti ekkubo lyokka ery'okwesiima ku nsi kuno n'okuwona omuliro gwa Allah fi taqwa Allah biri mu kutya Allah. Kyava Allah atukubiriza ng'era bwe yalaamira abaatukulembera, yabalaamira n'ekigambo eky'okubeera nga Allah atiibwa. Kutya Allah si kumudduka, wabula kwekkola nga weetegekera olunaku lw'olugendo musinkana. Al-isti'daadi li yawmi rahil, omuntu okubeera nga yeetegeka olunaku lw'agenda okudda eri Allah, ng'akola emirimu emirungi gy'agenda okwanjula mu maaso ga Allah. N'olw'ensonga eyo tubeere nga Allah tumutya. walakad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah yalaamira bonna abaatukulembera, abo Allah be yawa ebitabo, Abayudaaya n'Abanaswara, bonna Allah yabalaamira kubeera nga atiibwa. Kyava Allah atugaa nti wa iyyakum an ittaqullah, nammwe tubalaamira. Allah yatulaamira okubeera nga tumutya, tukole emirimu emirungi eginaatutuusa mu maaso ge, twewale ensonga ezitusuula mu busungu bwe, twewale ensonga ezigenda otuyingiza omuliro. Fuba nnyo obeere n'emikwano emirongoofu. Omukwano kyakabenje nnyo eri obulamu bw'omuntu, tekikoma bukomi ku duniya wabula ne ku akhira. Yakulu ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila. Muntu agenda kwejjusa, senga gundi saamufuula mukwano gwange. Tutunuulire emikwano egirimu obulongoofu, naye abantu olwaleero balina emikwano emingi naye nga mikwano gya nkwe. Naye omukwano ogukuzza eri Allah, olinayo mukwano gwalumirirwa obunafu bwe obw'eddiini, akujjukiza kusoma ku Qur'an, akujjukiza ku ssala, akukubiriza okwambala obulungi nga muwala munne. Emikwano egyo egituteeka ku ddiini gy'emikwano egya ddala. Naye so si gino emikwano gye tulina. Oli agenda n'abeera n'omukutu, n'abeerako ne ba followers, n'aga nti abo bonna mikwano gye, n'afuna likes, n'alaba nga egyo gyonna mikwano gye. Egyo gy'emikwano egy'enkwe, nga bw'okola ensobi baseka, bwe bakulaba n'ekyengera bakwatibwa ensaalwa. Emikwano egy'enkwe abasinga obungi gye tulina, naye omukwano ogukulumirirwa ku ddiini, nga ne bw'oliba ogenze balisigala nga baga nti gundi abadde munafu mu kino. Tumusabireko eri Allah. So si bano abakuziika ne bazannya ludo wansi mu ntaana olw'okubanga obadde mu kiraabu. So si bano abakuziika nga baleekaana ku ntaana. Buli omu atunuulira ekigambo ky'omukwano. Tuli mu nsi, mu bulamu buno obw'ensi obumpi, abantu nga bajjudde ennyiike ku mitima n'okweraliikirira olw'ebizibu ebyoleka oba ebitwolekera eri obulamu buno obumpi. Ne tulowooza ebizibu bya wano eby'ekiseera ekitono, ne twerabira ebizibu gye tulaga ebirimu ennaku ey'olubeerera.
naye abantu babeera mu nsi muno nga buli kiseera ennyiike etujjudde ku mitima, naddala ennaku n'okuwankawanka n'ennyiike eri mu mabanja. Abamanyi b'Obusiraamu bwe baali boogera ku bbanja baaga nti hammu layili yennaku y'ekiro wa dhullu nnahaar, era bwe bunyoomoofu omuntu bw'atambuliramu emisana. Teriyo muntu alina bbanja lya muntu okuggyako nga buli we buziba n'agenda ku buliri, ebbanja eryo limujjira mu birowoozo, kyokka ate emisana n'abeera mu bunyoomoofu, kubanga teriyo muntu akuwola ssente okuggyako ng'alina gwanyumizaako nti Sulaimaani mubanja ssente zange aziremedde, amaze naze ebbanga ddene, akati gw'ogenda okuyita mu bantu otambuza ekkanzu, otambulira mu abaaya nga baga nti atambulamu ki, nga ssente za munne yazikola ki, yaziremera. Ne bw'oba ojja ebintu ku dduuka nga bakubanja oluyitawo booti, ne bw'oba oyitawo ng'ogenda kusaala, kale asaalamu ki mbw'agenda ku muzikiti, bukya yajja wano sukaali tamusasulanga. Fahammu layil, ennaku y'ekiro, wa dhullu nnahaar, n'obunyoomoofu omuntu bw'atambuliramu emisana buli mu mabanja. Amabanja galeeta ennyiike ku mitima. Ne bw'oba toyagala kusasula muntu, kikusigala wano mu bulago ng'omutima gwewanise. Ennyiike ezo zonna tugezeeko okulaba nga tuzeggyako mu bulamu buno obw'ensi obutono, kubanga ate ne ku akhira amabanja tegagenda kukoma ku dduniya. Kuno ku nsi osobola okudoojinga munno akubanja, naye ku akhira togenda mmudoojinga. Tukyusiza ennamba olw'abo abatubanja, ne tukyusa layini ez'enjawulo, ne tusenguka olw'abo abatubanja, naye ku akhira wakyaliyo okutubanja. Beera ku nsi kuno odoojinge, naye ku akhira terikola ki? Kudoojinga bbanja. Kyava Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti nafsul mu'min, omwoyo gwonna ogw'omukkiriza, muallakatun bidainihi, gusigala mu bbanga awo olw'ebbanja lye gulina, hatta yukuda alaiha, paka ng'omwoyo gwo bamaze okugusasulira. N'olw'ensonga eyo, ensonga y'amabanja tuleme gikola ki? Kugizanyisa. Kyenabagambye ku mabanja mubitegeera ebintu bibiri, nti ennaku y'ekiro n'obunyoomoofu bw'emisana omuntu bw'atambuliramu buli mu kumubanja, kubanga teriyo akubanja okuggyako ng'anyumizaako omuntu. Gundi mubanja, gundi yalemera ssente zange, gundi muzibu nnyo bukyamuwola tanzirizanga. Buli yenna gwe babanja bakunyumyako mu bantu. Ekyokubiri, buli yenna alina ebbanja, buli we buziba n'agenda ku buliri, ebirowoozo by'amabanja bijja. Naye ate tulabye nnyo abeewola nga twewoze kusanyusa mibiri. Ya khadim al-jism kam tasa, owange gwe ayeewola nga oyagala kusanyusa mubiri. Ebiseera bingi biwera ng'okolerera omubiri gubeere omulungi, ne weewola ogunyirize olabirire bode, naye ng'enkya kugenda kufuuka ki? Nvunyu, ate osigaza amaki? Amabanja. N'olw'ensonga eyo yagadde okutandika ne faayida eyo, tusobole okulaba nga tutambula
okujjukiza abantu bangi yatasahaluuna balegeza ku nsonga y'amabanja g'abantu era amabanja lira kubanga zambi eryali litta omuntu senga abasinga wano tuli wansi wa ttaka amabanja diba kubanga lyali zambi erittisaawo muki senga abasinga twagenda dda era ebbanja liba kubanga lisibisa omuntu nga gwe babanja ali luzira senga bangi twaggweera dda maki bantu balina amabanja nti omulabira ddala nga atambula amabanja g'abantu naye tugezeeko okulaba nga tuteekawo embeera ekola ki esasula bannaffe tuteekewo embeera kulaba nga tutuukiriza kubanga obulamu bwe tulina bwakaki bwakaseera katono ng'ate amabanja gagenda tutwazaako ebirungi ku lunaku olwakhira olwaleero tuli ku musomo gwaffe gwe tutambula nagwo ekitundu ekisemberayo ddala olwaleero ku mateeka agafuga ebirondeddwa omulundi ogwayita twannyonnyola biki ebirondebwa bw'olonda ekintu ekyonooneka okola otya ago gonna amateeka twagayitamu era ne tutunuulira omuntu bw'alonda ssente kiki kyateekeddwa okukola era tugenda tutunuulira ebitundu bisatu mu ebyo tugenda okutunuulira ekirondebwa ku haramu tunaamala okutunuulira ekyo masailun fikihiya tutunuulire ennamula y'obusiraamu ku ebyo ebirondebwa ekyokusatu tutunuulire okulondebwa kw'abaana tubeere nga amateeka agafuga okulonda tugamaliriza bulungi twagala tutunuulire ekirondeddwa ku haramu senga omuntu abeera e Makka ku haramu n'alaba ekirondeddwa oba ekirondwa takkirizibwa kukironda illa litaarifihi okujjako ng'akironda kukiranga kubanga luktatul haram ekirondebwako ekyoku haramu tekifuuka kyannyiniwo yakironze era tekiriiko bbanga liri ery'omwaka omulamba okujjako ng'okitereka paka nnyini kyo lwali kisanga kitegeeza ku haramu tetukola ki tetulonda bw'oba togenda kiranga na kukitwala wali kifo kiterekebwamu birondeddwa kiyiteko kubanga ekirondebwa ku haramu tekifuuka kya nnyini kyoyo alonze paka nnyini kyo lwali kifuna era tekiriiko bbanga liri lye twagamba ery'omwaka omulamba ng'olanga bwe kubanga ku haramu tetukkirizibwa kulonda ate butya omuntu abbye ekintu ku haramu kubanga haramu omuntu ne bw'alowoolerezaayo okukolerayo ezzambi ekikyamu kimuwandiikibwako ate Allah ne bamalayika ne bamukolimira omuntu bw'alowoolereza okukola ekikyamu ku haramu boundaries eza Makka haramu yonna haramu bwe tutegeeza haramu tetutegeeza muzikiti wano woolengera Kaaba wokka haramu erina boundaries ensalosalo eziwerera ddala obugazi n'obuwanvu kati omuntu bw'abeera e Makka fahamma bisayyi'a n'alowoolereza okukolerayo ezzambi fa alayhi la'natullah abeera n'ekikolimo kya Allah
walmalaika ne bamalayika ba Allah wannasi ajmain n'abantu bonna. Ate ekibi ekyo kyalowolerezaayo kukola era ne kimuwandiikibwako. Wano ewaffe Uganda bil aks, olowooza okukola ekibi n'otakikola tebakuwandiikako kibi. Naye ku haramu olw'obuzito bwaki bwa haramu, engeri Allah gye yagizitoyamu, ng'era boolaba ebirungi byayo webikubisibwamu, wakadhalik na bwe kityo senga olowolerezaayo kukolerayo ekibi wadde tokikoze, Allah akussaako ekikolimo ne bamalayika n'abantu bonna. Akati kitegeeza omuntu wabbira ku haramu n'asika akasawo n'anyaga omuntu n'alonda ekintu yaga nja kitwala e Uganda kijja kukola, afuna omusango omunene mu maaso ga Allah. Ebulaba tugambye nti ekirondebwa ku haramu tokkirizibwa kukironda okujjako ng'ogenda kiranga oba kituusaawo awalangibwa ebiki. Era abamanyi bagamba nti ebbanga piriyodi shariya lye yateekawo okulangiramu ekintu ekirondeddwa, kubanga piriyodi y'ekintu ekirondeddwa muddatu sana, mwaka muki, naye ekikwatagana ate ku haramu tekiriiko bbanga, n'omwaka gusukkawo paka nnyini kyo lwalijja. Kitegeeza teweetantala kulonda kuki, ku haramu olw'obuzito bwakyo. Banga oyinza okulemererwa kakano kitadde mu mugugu okirese e Uganda n'ottunka n'ezzambi n'ekikolimo. Haramu erina ebyeyawulidde ku yo, nga bwe tutakkirizibwa kutema miti gyayo, kukuula obuddo, okuyigga ng'oli mizizo oba ntegerekisi n'ebirala ebigwa mu kkeeru. N'olw'ensonga eyo ku haramu muntakkirizibwa kulondera ku haramu kintu kyonna illa li ta'rifiha, okujjako ng'alonze kirangibwe. So sooli n'alonda n'akitwala n'akyezza n'agamba nti shariya yagamba mwaka kanninye nakyo ennyonyi mbeere nakyo e Uganda, bwe gunaggwako nga kifuuka kiki? Oli bw'atagamba nonze $1 ku haramu, nonze riyala e Makka tebalonda, Makka tebalonderayo. Eyo message egende eri bahujjaji ne bahajjati. E Makka tebalonda, tolonderayo kintu okujjako ng'okitwala mu ofiisi evunaanyizibwa. Oba ntegerekisi basobola nno okusanga nakyo, banoonya ekintu oli nakyo mu nsawo ne bakutemerako n'omukono gwa bwereere nga bakutwalira mu baki? Mu babbi. Kubanga shariya eragira omuntu bwabba atemweko omuki? Omukono. Ati lwaki oleka omukono gwe e Makka nonze kamera, nonze simu, tojja kusobola kutuukiriza mateeka ago. Kale ebirondebwa ku haramu e Makka tumaze obitunuulira nti ku haramu tebalonda. Era okuwona okwetantala ku ekyo nga tojja kusobola buzito bw'ekyo, kikole ki? Kiyiteko kireke. Kubanga oyinza okulemererwa n'otasobola. Nabanyumiza kisa omulundi ogwayita ey'omusajja eyalonda necklace okuda, eyali necklace eriko gold, n'ennyiniyo bwe yajja n'agimuwa. Abantu abamu mu kulonda ebintu bya bannaabwe agenda n'ategeera nti nnyini kyazze n'amukaluubiriza, n'amugamba nze nkirina naye ojja kumala kumpa ssente. Bw'olonda ekintu kya munno
leka kuteekawo kukaluubirizibwa na kukaluubiriza munno nti amale kuwaki sente. Anze wonampa sente nga nkikuwa, olino n'akaluubira ddala n'ayagalira ddala sente, oluusi nga zisinga n'omuwendo gw'ekyo kyalonze. Essimu yo nze njirina naye bw'onompa $3,000 nga njikuwa, n'atambula n'amugenda namba yange y'essimu yiyo ononkubira. Omuntu yenna alonda ekintu ky'omuntu tokironda lwa kusuubira musaala. Nyini kyo bw'omala okimuwa waddembe okuwaayo akasiimo eryo ddembe lye, oba n'okusabira edduwa n'aga nti jazakallahu khairan, Allah akusasula ekisinga obulungi, haza yakfiika, kikumala. Naye leka gamba nze nkirina, ojja kumala kumpa kirabo, ojja kumala kumpa ssente, ate ne mujja mu lutalo oli n'abanga akubanja, kintu kyange kimpe, tyawo onompa ssente nga nkikuwa. Kale n'ebifaanaganako bwe biti. Ensonga endala, tetulonda mu mayumba mwe tusula. Twayinza okuba asulaawo n'omukyala mu nnyumba, sebe omukyala n'agamba nalonze ssente. Mu nnyumba mw'osula n'omuntu tebalondamu, kitegeeza ekirimu kyani? Kya nnyinimu. Olonda otya ssente z'omwami wo? Nalonze ssente mu ddiiro. Tegerekisa n'atandika okukozesaako enviiri n'ebizigo. Omwami akanda kwekeja ssente zange oba zaaguddewa, kumbe Sofiya ye yazironze. Ate ng'alonda mu ki? Mu nnyumba ya bba. Ekyo tekiri sayidi ya mukyala yeka, hatta n'omusajja. Bakyala abamu babeera ne ssente, bw'otagamba olooze ssente mu nsawo y'omukyala. Naddala abasajja abali wano, mwejjeemu ekigambo ky'okwemakulira mu nsawo z'abakyala. Akati gwe kubamu ekifaananyi, senga omukyala we akusanga mu nsawo ye, otadde muli omutwe owenja, bw'akubuuza okolamu ki, oyinza muwa ansa ki nti onoonyamu ki? Ekikyo otegedde ensawo ya mukyala. Naye osanga omusajja akanudde amaaso ali mu nsawo ya mukyala akebera. Mubeeramu ebintu byabwe oluusi nga bya munda, tayagala muntu yenna kubikola ki? Kubiraba, luusi byakozesa mu mbeera ze. Naye osanga omusajja awenja mu nsawo y'omukyala, wuyo agudde ku ssente atandise ozijjako, abadde asibye miliyoni agenda ajjako ake5 zisigala 9 mukazi watwala abasente ziri waki? Ali wamu. Muleke kwemakuliranga mu nsawo za kya buswavu nnyo omusajja okwemakulira mu nsawo y'omukyala. Naye oli muli otunudde kale ne mu nsawo y'omukyala tebakola ki? Togaa nti nnonze, obwo buba bubbi. Mwe temutera okulaba abantu nga bali waka abafumbo, oli n'anoonya ssente ze? N'oluusi omusajja n'atuuka okugamba omukyala nti mubbi. Nze mbeera awo mu kkooti, omusajja ng'aleese omukyala aga nti seeka batuwe ettalaka. Kiki? Mukyala yanziba. Ko yakubba atya? Nali ntadde awo ssente, n'azikola ki? Azitwala. Teweekebera mu nsawo ya munno, teweekebera mu bintu bya munno, mu nnyumba ya munno tebalondamu. N'ekiddira ekisembayo ku nsonga eyo, man wajada shay'an, omuntu yenna asanga ekintu fi ardin, mu ttaka lya munne,
ng'oliguze oba mu nnyumba gy'oguze n'osangamu ekintu kya nnyini nnyumba oba ntegerekese kya nnyini ki bw'otagamba nti kyange oguze ettaka obadde otambula mu ttaka lya munno ly'oguze oba mu ttaka newankubadde toliguze n'otegeera nti eno poloti yaani n'osangamu ssente fahuwa limalikuha essente ezo za nannyini ttaka ekyo ky'osanze mu nnyumba gy'oguze twayinza okuba yeerabira ssente ng'asenguka bw'omala ozisangamu za nannyini nnyumba gamba nti naguze oba ntegereke olaba shali eyogera ku bintu bingi hatta ne bw'oba ogula n'osanga mu ttaka ly'ogula mulimu omuti naddala gino gye basalamu eki embaawo ng'omuki nga muti ki mulimu omuvule mulimu omusizi ntegerekisi okujjako nga mumaze kutegeeragana nti omuti nagwo ngukoze eki nkuguzizza naye bw'otagaa byonna nabikoze eki oli alina noga nti awo muti nedda ngenda kujja ngukozeseeko ebyange oba ntememu embaawo nzitwala bw'otagaa nti kikyo oba ntegerekisi akati abagula emmotoka nga Hassani mwabe emmoroka oguze ku munne emmotoka osanzemu ssente muki bakayita batya kano nako seefu okay bw'osangamu omu ssente otwala butwazi ssente za nannyini ki za nannyini mmoroka bw'otagaa alhamdulillah ezibadde ez'ababulooka ezigenze n'oteeka buteesi ki oba ntegerekisi kale tulina okubeera nga tutegeera ensonga ezo ensonga endala idha kaana almaali almultaqatu qalilan omuntu bw'alonda essente entono la yajibu ala multaqitihi alilan alayhi limuddati aamin tekikakata k'oyo azironze kuzirangira mwaka mulamba senga olonda ssente entono bazipima batya zeeze entono ng'abantu ba bulijjo la yaltafitu alaiha tebazitwala ng'ekiki ng'ekikulu sudde ekyebibiri kati ekyebibiri tosobola kirangira mwaka oba ntegerekisi kati oli alonze ssente entono tazirangira mwaka muki mwaka mulamba bali yaktafi bimuddatin yagribu ala dhanni man wajadahu wabula ateekawo ebbanga n'amanya nti nnyinizo takyazikola ki leero osobola kulangira nusu bibiri nusu bitaano oli nabyo omwaka mulamba olanga banne yasuula ebitaano kubanga osangayo n'abasiraamu abamu ku ssente nga batabuka asuula ebitaano ne yeetala n'ayomba sininaku zino tekyazannya bwe zigwa mu bisubi n'abiwenjula n'agula ettooki n'ateekamu amanda n'amulisa ebitaano yes agula ettooki ate nga yakasanvu n'akuba ttooki si tekyazannya nze nalabako omugagga eyo waffe Bugerere omwana we yasuula ebitaano ku bbaati baana bebaja ekinusu n'ayomba amaka ne gatabuka n'ayita omukyala baana wo bazannyisa essente yange sente tezannya si be bazinkolera n'aleeta eddaala n'alinnya ku bbaati n'abijjayo yali akka n'agwa n'amenyeka nakati mulema yes lwa bitaano kati abamulimu abantu ng'atabuka bwe nkugamba nti oli asobola okugula ettooki ey'akasanvu omuntu olinnyira ku bbaati ng'ate oli mugagga okima ebiki manyi mulimu abagagga abakopi olinaga oyo tazannyisa ssente agikusa essemya niwe kiba kinusu
kale omuntu bw'alonda essente gye tugambye idha kana almalu lmultaqat qalilan bw'aba alonze simooni entonotono essente entonotono abantu ba bulijjo tebaziteekako maki maaso ntegerekisi tekikakata kuzirangira limuddati amin mwaka muki wabula ageraageranya nyinizo bw'anaabazze bw'anaabatazze ntegerekisi idha athara ala almaali fi ardin mamluuka omuntu asanze essente mu ttaka tuli fena eririko obwannannyini awo ikaaru mamluuku oba mu nnyumba eriko obwannannyini wajaba alaihi itaau lmaali almultaqat emaali eyo agiwe limaliki l ard nannyini ttaka eryo alina obwa ownership ku ttaka eryo bwetagamba nti kyerondera taba mubbi ensonga endala idha stataa alladhi athura ala almaali taarufu ala sahibihi omuntu bw'alonda ekintu n'amanyira ddala nti kino kya hasani kino kya hasani ategedde nnyini kyo tuli fenna wajaba alaihi itaau lmaali ilaihi duna taarifu bihi kimuweerewo dairekiti nga tomaze kukiranga otegedde ekintu kino nti eno ssaawa ya kiguli ate bw'otaga nti kanjikole ki kanjirange limudda taam omwaka muki kasita otegeera nnyini kintu kimuwe duuna taarifu todda ate mu kulanga nti kangoberera amateeka agakola ki agalanga ensonga endala taskutu lmasuuliya obuvunaanyizibwa buva ku muntu alonze ekintu senga akiwaayo eri nnyini kyo oba ila ljihati lmasuula oba eri ofiisi evunaanyizibwa for example olonze essaawa olonze essimu n'ogireeta eri imaamu nnyiniyo bw'alijja oligikola ki obuvunaanyizibwa gwe bukoze ki kiregeeza ekiba kisigadde buvunaanyizibwa bwani bwa imaamu oba bwa ofiisi eyo ekola ki evunaanwa tuli fenna ekisembayo ku masala dhahaba badu ahli lilmu abamanyi abamu baalaba ila anna allukata attaafiha ekintu kyonna ekigudde ekitalina nnyo makulu allati la tahwi ilaihi nufuus ng'emitima gy'abantu tebakiteekako mitima tuli fena wala kiimata laha ng'era tekirina value ekyo bagamba yubahu tasarrufu biha omuntu akkirizibwa okkikozesa wa hiyazatuha fi lhaali n'okubeera nga akikozesa awo wennyini direct wakikoze eki wakirondedde nga ki ng'ekirita ng'ekikwanso olina ekikwanso okirangira mwaka mulamba bintu ebitalina nnyo ki makulu ebitalina nnyo value obusiraamu bwagamba nti okkirizibwa hiyazatuha okubeera nga obyezza oba okubikozesa tuli fenna kasita bibeera nga ashiyaun taafiha tebirina nnyo maki tebirina nnyo makulu amateeka agafuga okulonda nga ngamaliriza njagala tugende twogere ku kye bayita allaqiitu kiri lukata ebirondeddwa laqiitu ye mwana alondeddwa ye mwana akoze eki oza mutera okulaba abantu balonda abaana abantu abamu nga luli bwe nagamba tetulonda muntu mukulu asobola kwekuuma okuggyako nga majinuunu muguwaki naye mulimu abantu abasajja balonda abakyala ku makubo naga nalonze omukyala namutwala eka nasula naye nebegatta enkya namwongerayo tebalonda muntu mukulu
allaqitu huna huwa almaulud wano gwe boogerako mu bantu abalondeddwa ye mwana atifil atasobola kwekuuma atasobola kubeera nga alina security ng'abaana ebatera okulondebwa abaana bato naye omuntu omukulu tinnoze omukyala sebamuteeka ku booda namuteeka mu mmotoka ekiro ekyo n'afumbamu ekya n'amwongerayo aga weeyongerayo paka Mbaale temutera biwulira ebyo mu bantu abataliimu ddiini naye ennaku zino osobola okwerondera omuntu n'akufuukira akayinja mu ngatto olaba okutwalako obutwazi omuntu mu lifuti ayinza okufuukira akayinja mu ngatto naaba nga avaamu nagga nsasula nkusasula eki naga nsasula ssente njagala emitwalo 4 nobuga kiki nti nsasula naga ngenda kukuba enduulu naddala nga mukyala okujja nga mwe temutya kuswala naye okakkana ozimuwadde naga obadde ova kunkozesa oganye okunsasula ate bakulaba naye mu mmotoka ova kunkozesa oganye okunsasula ani anaamukebera nti basooke bakakasa oba ava kukozesebwa kivamu nga abantu bakuŋŋaana awo nga mulimu n'abawagira muwe ssente lwaki mukozesa abantu nga nemutabasasula abo nno ava eri agenda awera tamanyi gye bitandikidde muwe ojja zimuwa n'apaakinga wali booda ojja zimuwa wallahi okukakkana ng'ozikoze eki ye namba puleti kyeno gyavuga bano be batwononera n'abakyala wuuyo bajjeyo amasimu bakutte wallahi omukyala zikutwalako Mungu aleme tugezesa n'abantu abo abantu abasinga kyova olaba emitima egiyamba gigenda gikola ki osobola n'okuteekamu musajja munno n'akuteeka ku pisto naga zonna eziri ku mobile money teeka wano bikula nyiga n'omuga nyiga ki naga nyiga najjayo akaso kakati nabo balengera mu mmotoka balowooza munyumya kumba omusajja akutulugunyiza ddala najjayo akaso naga ngenda kufumita njagala sente sisaaga parking wali yanguwa kasinda kufumita kiso kakanonyize pini nonyiga akakadde oba zonna eziriko oba tulina n'omuwa obalaba tusabe nnyo Allah tusembereza abantu abaki abalungi kale okulonda ngambye tetulonda muntu mukulu asobola kwekuuma ng'aboononefu bwe bagamba nonze omukyala n'amulonda ekiro n'amusuza ne beegatta enkya n'amuta era nembalaga nti twegendereze abantu oluusi betusanga ku makubo betulonda bayinza okufuukira ekiki ekizibu muntu n'akwekalizaamu n'akuba n'enduulu okukakkana ng'okubadde okuyamba kufuuse kiki kibonerezo ne bakulirako ddala ssente tusaba Allah abantu abo batukingirize kubanga olwaleero obubbi bwa styles ezaki ezenjawulo bubbi bwa styles ezenjawulo bantu bayiiya buli kiseera moroka agiyingiriramu awo mu jjaamu ddala balina emmoroka ezitayingiramu ki ezitayingiramu luuku agiyingiramu mu jjaamu n'atuula ku mutto jaga tugende vuga ng'ogenda eri n'akutulugunya laga leeta essimu gwolaba bano abantu abasika ku bantu amasimu
ng'oli mu mmotoka simanyi ndabirwamu obadde ozisize agikugjako n'omukubira naga gwe tolaba nsobiyo haji lwaki toggala ndabirwamu naga lwaki ovuga nga oyogerera ku masimu ola isimu nagikutwalako ng'akunyoomye ebyo tebibatuukangako oba tembiwulira gyebiri abantu babifeesinga kyobulaba ebintu bingi ebiri mu ggwanga wano kimala kutuukako n'okola ki n'otegeera noga ebintu bino gyebiri kale tugende ku kulondebwa kw'omwana omuto ogwo gubadde mukaddima omwana bw'alondebwa omuto akuumibwa akola ki akuumibwa abaana bangi babula ku bazadde bwabwe oluusi nga babuza awaka olwa ttokya eri awaka omwana n'abula n'atambula n'apaala abamu abazadde bennyini badduka ku baana baabwe ng'embeera ekoze eki ng'embeera egaanye n'abaleeta n'abateeka ku northern ki bypass ye n'atambula nze mwalaba omukyalo oba yali mu Somalia oba mu Lituriya ku luguudo lwe baakakola awo ku ssaawa ya Queen eyalina abaana abana nga abaleesa ayagala bagwe eno wansi mu kkubo amawulire ago temwagala ng'ayagala bakasuka abakutte bwana buto akati abamu babaleeta n'abaleka awo se n'abasuula mu paaka ye n'atambula baana ne banoonya baana ne bapaala oliwo abafuna bw'olonda omwana yenna obusiraamu bugamba nti kikkakatako okumukuuma era n'olongoosa tarubiyatihi okumulabirira n'okumugunjula olw'empeera ennene eziri mu kulabirira omwana era ng'omwana bw'alondebwa tetumulonda lwa kumufunamu ssente mulimu abalonda abaana n'ayagala ki ssente n'amukweka ku bazadde be ne balanga n'amala okuwulira ekirabo kye bagaba n'aga nze mulina yagala $5,000,000 oba ntegerekisi abamu babalonda batyo n'afuna essimu y'omuzadde n'atandika omutiisatiisa n'afuula amaloboozi tugenda mumusalako engalo kati obwana n'abulaga ekiso ne bukaaba naaga obawulira awulira ono siye mwana wo ŋŋenda mumusalako butasindika $3,000,000 omuntu yenna alonze omwana tomufuula kyabugagga era tolya ssente ku muntu we amubuliddwako siraamu buga mukuume olongoose tarubiyatihi eŋŋunjula yendabirira wanafakatihi obeere ng'omuliisa ate nnyiniyo bw'ajja tosasuza nnyini ye kulya kwa mwana oba ntegerekisi wabula omulabirira binnafakat bilmaruufi mu bulungi olw'empeera eziri mu kulabirira omwana alondeddwa naye abamu tubalonda ne tumufuula kyabuki kyabugagga oyina aganja mufunamu ssente oza kyova olaba tukyabulamu naddala mu sayidi eyaffe ey'obusiraamu okubeera n'awantu awaterekebwa abaana abakoze eki ababuze ate okirabamu eri mu bannaffe balina ebigo balina awantu we babakola ki kati nga olaba wano ku Ssanyu Babies Home abantu balonda abaana ne babatwala awo naye olowooza abaana abo abato babateekamu akiida ki babateekamu byabwe kati abasiraamu ekyo bakiraakinga mu nsi balina okuteekawo awakuumibwa abaana senga baba babuze ne babateeramu abasomesa abalungi ababagunjula abaana babateekemu akiida babayigiriza eddiini kababe nga si baabwe baddiini yaabwe
kiyamba, kirimu empeera nnene. Naye ebyo twabirekera bali abatali basiraamu, tumanyi nti bo be balina bikola bokka. Ntegerekisi kati omwana bw'alondebwa alabirirwa n'abeera ng'omuliisa bilmaarufi, tomusuubiramu ki ssente kwoyo abadde amunoonya. Omwana oyo bw'omala omulonda nga muto, kubanga mulimu era abakyala abasuula abaana mu buto bwe, n'agenda n'amuzaala bw'ati, olunaku lwennyini n'amusuula kasasiro. Abamu babasuula mu ttooyi, bw'omusangayo mugjeeyo, omuwonye okuzikirira okufa. Mukyala asobola okuzaala omwana n'amusuula mu ttooyi, n'azaala omwana n'amuteeka kasasiro. Bw'omulonda bw'oti mulabirire, wallahi empeera nnene mu maaso ga Allah. Bagamba omutuuma erinnya eriri amu, hatha fulani bunu Abdullah bw'aba mulenzi, mudduwaani wa Allah, tomutuuma mannyago. Manyi bagamba nti osobola omutuuma erinnya erisemberedde eriryo okujjukira, naye tomubbulamu mannyago nti Hasani Mutebi, kubanga oyinza okuva mu nsi ng'abantu tebamanya hisitole wa kulondebwa kwaki, naga ye mutabani we omukulu, n'asikira emmaali yonna n'amaduuka ago gonna agewa Kisekka n'agatwala. Oba mutegedde kyentegeeza? Bagamba omutuuma erinnya eribuna Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Rauf. Ntegerekisi omwana oyo bw'akula nga gw'omukuzizza, bagamba eyamulonda laisa lahu wilaya, talina bwannannyini fi tazwijihi au fi tazwijiha, kubeera nga amufumbiza. Walonda omwana n'omukuza, bazadde be tebalabikanga, atuuse emyaka egikola ki, egifumbirwa, tolina wilaya bwannannyini mu kumufumbiza. Ani alina obwannannyini okumufumbiza? Waliyu qadi. Olwa hadisi ya nabbi ega nti as-sultan, omukulembeze ow'eddiini, waliyun, abeera n'obwannannyini kwoyo yenna atalina wilaya, atalina ani amugaba. Oba ntegerekisi? Kino nno kiyingiramu n'omwana azze ne nnyina. Kyala ayinza okujja n'omwana nga muwere, linga tamanyi kitaawe, n'omugamba nze nja kuwoowa taata w'omwana nze simanyi, bampa buwi lubuto, simanyi na nannyini mwana, simanyi ne gyali, kubanga abakyala bambi bagwa ku bizibu bingi. Asobola okusanga erisajja ne limuyiikiriza awantu, ne limufoosinga akaboozi, ne limukajaga, kakana limuwadde olubuto, ne ligenda for the first time, tamanyi gye liri, tamanyi gye libeera, lyamukwata. Kati mukazi wattu n'aguma n'azaala omuki, musanze n'omwana n'owuuwa, taata w'omwana simumanyi. Tobeera na bwa wilaya bwannannyini kugaba mwana oyo, buba buzze eri qadi, gwe kuza omwana omulabirira, empeera z'okulabirira weeziri. Wataawanu ala albirri wattaqwa, mwana gw'olabiridde mu bulungi ne mu kutya Allah, empeera Allah agenda zikuwa ennene nno ddala ez'okulabirira omwana, naye tolina wilaya egaba. Mutwalire eri omukulembeze w'obusiraamu. Ntegerekese basiraamu? N'olw'ensonga eyo omwana bw'alondebwa, akuumibwa, n'abeera ng'alabirirwa, n'aliisibwa, n'atuumibwa erinnya. Kubanga abaana bangi abalondebwa mu categories ez'enjawulo, abamu babasuula mu ttooyi, waliyadhu billah. Mulimu abakyala abalina emitima egyabayeekera, n'azaala omwana n'amuleeta ku kasasiro, n'asuula awo n'agenda. Tembalabangako? Gwe ate wootuukira abakyala abo okumanya mulimu abakyala abalina emitima egy'ekiyeekera, gisinga n'abayeekera. N'alimbalimba omusajja nti ali lubuto. Oba mwebaka nabo mutya? Omukyala n'atuuka okugenda mu ddwaliro azaale,
nabbayo obubbi mwana. Temukiwulirangako? Omusajja naga bulijjo omukyala ngamba ali luki agenda okulaba ku mawulire nga bakutte omukyala we ngabba omwana mu ddwaliro. Naga ate bulijja ngamba ali lubuto. Wemubeera nabo temulaba temumanyi bambuto. Yesiba bintu tembimbanyi ndowooza gamba nti terukula olwange. Naye mulimu abakyala abayingira mu malwaliro nabbayo omuki omwana. Ndowooza mutera obbiraba ebyo ne ku mawulire. Mukyala nga abadde abba omwana. Abamu beekobaana n'abaki n'abasawo n'amubbira omwana. Abasawo abafaanana bwe batu beetaaga na kujjako license. Talina kisa, tasobola na kulumirirwa, tasobola na kukuuma mwana wa muntu azaaliddwa. Otuukira okwekobaana n'omuntu omubbira omwana wa munne gwasindise mu bulumi omuwonda azze obuzi olw'okuba ayagala okubba essente ku musajja amulage nti nakukola ki nakuzaalira gwe ne bakuwaayo ssente. Abo beetaaga kujjako license butadda mu mbeera ya kisawo. Teriiyo musawo abeera mu society nga si mwesigwa, kuba omusawo yenna alina okuba nga mwesigwa, mwesimbu, mwesigwa ku mbeera ez'abantu. Kubanga abantu bamubuulira ebyama ng'agenda anyumya nti oyo lwakwambala kanzu naye akabiina ke nze namukuba empiso naye toyagala nakuddayo kutunula. Oyo aba musawo wanyumya ebyama ebikwata ku bantu. Kalina abasawo abo ababbi, ababba abaana, ababba eddagala mu malwaliro, abakuba abantu eddagala eritali ki eritali tuufu. Mulimu abasawo abamu be muwulira ng'alina obulwadde bw'HIV naye ejjako omusaayi n'akuba omuntu. Subhanallah, ma hatha. Abantu abafaanana bwe bati egyo emitima gyabwe giba gisusse ku gy'ekiyeekera, baba beetaaga kujja mu society. Kale omwana bw'alondebwa shariya bwetyo bwe mulamula. Kitegeeza mu Busiraamu waliyo okulonda omuki omwana, naye tugambye nti Obusiraamu tebugamba nti mutuuma amannya go. Obusiraamu bugamba kumulabirira na kumuliisa. Ate era Obusiraamu tebukugamba nti kino kyofunye kya bugagga ogenda mumufunamu ki ssente ng'abamu we bakola. N'alubonyaabonya abazadde ne bakaaba nga ye ayagala ssente. Kale mukkirize olunaku olwaleero nfundikire nga mbagamba nti darusu yaffe eya sunna gaggadde ejja kubeera yiganga ku ssomero Victoria High School. Ejja kutandika ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana mu mwaka guno 2025. Tubasaba darusu eyo okugisapootinga n'okujja okusoma. Eddarusu ya sunna esomesa ebikwatagana ku mubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne sunna za Nabbi n'obulamu bwe. Mugisapootinge, mugiwagire, ate mujje musome. Ejja kubeera yiganga ku Victoria High School 29 omwezi ogw'omunaana biidhinillah omwaka guno. Akasemberayo ddala kagenda eri bafumbo naddala abakyala. Abakyala bammwe bonna be mulina awaka bamanye embeera zammwe ze muwangaaliramu. Mukyala yenna ow'obuvunaanyizibwa amanya sitatasi y'omwami we gw'alina. Waliwo omwami nga teyeetaaga kukubira masimu, ng'okumukubira essimu n'okumugaa nti tewaleseza akameeza, ng'ekyo kyokka kimukyankalanya olunaku. Manya sitatasi ey'omwami wo, embeera mwakola ki mwali. Omwami agambye talina ssente, mune sirina. Ekiba kimukussa amasimu n'omuwandiikira essimu nga kuliko ne read mo. Mulimu abasajja nga tebaagala, ng'ekyo kyokka kimukyankalanya. Kwe tolaba nti abakyala bo buli kiseera ayagala omukubire. Walidde lanki? Osiibye otya? Ayoke? Oli safe? Ebyo omusajja kyabisobola. Era omusajja ne bw'aba abiddamu bw'ati olulaba emmessage nagala akajanja koonono
oba namusobola omukyala alina okumanya status y'omwami we oba ntegerekisi buli wotamanya status ya mwami wo mujja kubeera mu ntalo ojja kusuubira nti takwagala kati manya omwami wo kiki kyayagala status ye eri etya kati nga ffe abalina hakki ezisukka kuki kwemu ng'omukyala akuba essimu ssaawa 8 ogw'ekiro oli seefu amanyi olunaku si lulwe oba seefu obuuzaako bwaki oba mutegeera bye njogera olina okumanya status y'omwami wo okuggyako nga waliwo emergency so mulimu abakyala abalina akatinko n'akaki akasukka n'alaba nabulabi message oluusi nga mujjawe alina ennamba ye akulaba weebase nakuba akafaananyi asanipa n'amuweereza haji nze mulina kati okanda ku makya ng'oli abikuddiza gy'otaakoze eki gy'otaasuze agalaba munno awo nno omusajja asobola okuwa divorce kyembagambye abakyala bamanye status z'abaki waliwo abataagala kajanja waliwo atayagala masimusimu ga buli kiki ga buli kaseera ali kukulowooza bintu binene oluusi ali mu kutagala na kunoonya kyakulya status kikulu mubayigiriza embeera zammwe kyovula abakugamba omukyala nga wakamuwasa mubuulire byoyagala nebyotakola ki gwe wallahi tosobola kukuuma mutindo gwe musajja gwe mbojja kukubira omusajja ku morning mu afternoon ne evening n'ekiro ebyo mwekakaba eno nga muboogereza naye bw'omala omutuusa waki kati gwe taata kayira wakubyedde essimu kubeewo tetubisobola bo bwe babikola ki kati omuntu amanya status y'omwami we ne mukendeeza ku ntalo mwami wo akimanyi alina okuweereza ez'okulya lwaki omukeera after subuhi ez'akameeza sinnaziraba status kikulu abakyala bwe batamanya status z'abaami baabwe entalo zijja kukola ki zijja kuyitirira bulimu omusajja nga ebyo tabyagala yayagala peace of mind naye n'otegeera omwami wo si wa kisanja kyo tegerekisi aye n'otandika omukubira ku 7 ayoke kati munno oli akiraba ati ambadde nkukubirako omutima gunkubidde gukubira gutya linda enkya oba ntegerekisi abo abakyala gye bali n'aleeba lwali oluusi mujja wa biipinze n'amutesitingira essimu ono nno nze mulina wano ate ali seefu olaba entalo ze mugenda okubeeramu ezitakoma oba ntegerekisi mujja kubeera mu ntalo nga tezikola ki tezikoma kale tupimeepimewa we twogerera n'abantu baffe naye ng'ekikulu manya status y'omuntu gw'olina mwami wange abeera bize mwami wange abeera bw'ati musobole okutambulira waki awamu ebigambo byange ebyo benjagadde okubatuusaako okuggyako nga waliwo alina ekibuuzo mu ddakika ezibulayo tulina okusaala ku 2 kitundu zennyini naam muzeeyi abuuzizza ekibuuzo abakyala baagala ki nga twatandise kunnyonnyola abakyala baagala ki tuwandiika ekitabo ne kijjula kubanga naffe kye baagala teri akikola ki teri akimanyi mulimu ate abagamba nze saagala musajja wa ssente saagala musajja wa ssente olwo bagamba nze saagala musajja wa ddiini sisobola kufumbirwa seeka tembawulirayo
kati baagala ki ate naagala nakoowa obwavu bw'omusajja aga saagala musajja mwavu ampunyiranga simanyi ekiki zizi nakoowa olumbe lw'omusajja omwavu abamu bagamba tetwagala bagagga ate bw'ozifuna ssente n'akusabira zikendeere aga oyinza okunzizaako gwe nakuwasa nzirina gwe nga nakuwasiza mu bwavu ndeka mbeere ne ssente zange zinyambe ziyambe n'abantu abaki abalala naye kati abakyala baagala ki kibuuzo kinene tetulina ansa yakyo naye kati gwe atambudde mu duniya gwolina otubuulira abakyala baagala ki naye ffe tetulina ansa baagala ki teri alina ansa kuba omukyala omugulira emmotoka pajero n'agisimba mu loogi eyakanaana n'omusiguze n'agisimba wali mu loogi nga gwe wagimugulira n'agipaakinga kati baagala ki baagala ba bugaali baagala baavu baagala bagagga baagala ki we don't have that answer wabula gwolina mumanye bumanya status otambulira awo ate tusabe nnyo Allah aleme kuweebula maka gaffe banaye kibi mukisabe Allah mukyala wo oleme kumanya nti alina omusiguze mulimu abantu Allah bagezesa n'asanga omusajja mu buliri bwe bwati nga beebase n'omukyala obujoozi obwo bw'ekika ekyo ekyawaggulu bwakika ki sebo naye bakamusuukaazo n'agenda ne mu kiyigo n'akozesa n'ettawulo yo n'anaaba neyeesiimuula neyeesiiga n'ebizigo byo bw'omukwata oyo naddala baganda baffe ababeera ennyo ku safaari batera nnyo funa ekizibu ekyo bane tusabe Allah muntu ali ku kyeyo anoonyeza mukyala ssente omukyala bye yeekola mu buliri bw'omwami agenze mu safaari oluusi avuga mmotoka oluusi avuga fuso ali ku loole ng'omukyala alina musiguzi mu buliri bwo mu nnyumba yo gye weesasulira n'anaaba n'amazzigo g'osasula n'ettawulo yo gye wagula neyeesiimuula n'ebizigo n'ayeesiiga oza owulira ayinza n'okukozesa tishaati yo akaliremu Mungu bali musabe Allah museka naye musabe Allah aleme bagezesa nakyo nabaddeko ne mukwano gwange omu ng'amazi nanga nkole ntya omusajja okuba emiranga n'olaba amaziga g'omusajja nga gapulukuta gati era namumenyedde mutto ne mugogira we bakaawo mu mmotoka nga siina bye nsobola kumugamba awulire naye naŋŋamba seeka tugambire ku basajja batujooze ku bakyala baffe be twewasiriza naye ng'ebyo tunoonye nnyo abakyala abalimu eddiini abalimu ensa naffe abatannaba kituukako tusabe Allah tuleme kikola ki kizibu kiyinza n'okuttisa omuntu n'agwa ne mu mmotoka oyinza omutunuulira nga taliiwo obwongo nga taliiwo ate buli mukyala bw'omutegeerera nti alina omusiguze kutandika kuyisaamu maaso kubanga abakyala bo Katonda yabatonda tebasobola kwagala bantu babiri kali gwasooka kufiisa n'akukyankalanya atandika okuvuma n'akuzira mu buliri n'akuba enkokola ku mannyo tayagala takyakulabawo kuba tasobola kwagala bameka kali kiregeeza waliwo amupepereza
era abasinga abo we batandikira. Kasita olaba nga atandise okukukakkanya takulabawo, omanya nti waliwo problem eri behind, kubanga bo Katonda teyabatonda kwagala bantu babiri, yakiteeka mu ffe. Sobola okwagala oli n'oyagala oli, bantu bakyala bo hakki zo nnya, ate n'ozisaavinga bulungi, n'ozenkanyankanya, n'ozitambulamu bulungi. Naye bo kasitaafu n'omusiguze ebweru, kino ekimu kikola ki? Kifa, kirina kufa. Tasobola babiri kuba mwena n'abasetoliinza bw'ati, omu afa. Era ogenda okulaba nga akusinisa ebinnyo, toyina makulu. Mpale nawe oli musajja, zijjaako amagalo, n'omukwata naga ddamu amagezi, ddamu amagezi, ddamu amagezi, mu buliri nno ddamu amagezi. Fuga kiki? Fuga kiki? Zijjaako amagalo go, aye naawe ogenda okugatunulako n'ogaati subhanaka allahumma wa bihamdika. Naam Sheikh. Wanji? Wa alaikum salaam. Sheikh mwanyina abuuza ekibuuzo nti singa abanoonya ekibula mu kitundu ng'ategedde enjuba gy'eva asoosaayo mukono ki? Gwaddyo. Gwaddyo. Barakallahu fiik. Musiraamu mupya oyo kiki bambi? Ngwa musaasire alabe ekibula. Kirala n'essimu zikola ki? Essimu eziriwo zirina kampasi esobola okulaga. Kirala n'okwebuuza ku basiraamu abali mu kiki? Mu kitundu, n'okutunulira emizikiti. Tegerekisa kujawo ng'oli mu nsi nga ddungu teri, naye bisobola okulaga ekibula bingi. Yes, ateeke ekkono. Ekirala aya eri kiriya, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.